Amaka gano agasangibwa ku kyalo Nabutiti mu tawuni kanso y'e Bukuya mu disitulikiti y'e Kassanda mwe mwabadde obulumbaganyi. Ekkanzo eno omusajja mukulu eyali omwami wa Kabaka Omuteregga Kamya Ssebaddaawo abazigumu bamusanjagidde ebiso. Kuno bagasseeko mukyala we Agnes Zaawedde n'omulaalo waabwe Francis Kisolo be bantu basatu mu maka gamu. Bino byabaddewo ku ssaawa 3 ez'ekiro abazigu batandikidde okumenya ennyumba. Omukyala w'awaka yalowoozezza nti bagenyi be bakonkona naggulawo nga tamanyi nti bazigu. Abasajja nga basatu bakonkonye kati maama n'ayagala jjaggulewo. Kati mu kujja okuggulawo abasajja we bayingiridde ne batandika bagukidde ku taata waffe ne batandika okumukuba ebijambiya empiza ejjambiya. Kati ne bamuwalawala okumufulumya ebweru era ne bamuyingiza awo mu kayumba ako akakadde mwabaddemu n'omupakasi nga basaba ssente. Abalaalo mugezaako okudduukirira omu ku babazigu kwe kumutemaatema era ne bamalamu omusubi. Abadduukirize be baddusizza abateme mu ddwaliro lya Hajji Kyambadde erisangibwa e Bukuya gye baafunidde obujjanjabi obusookerwako n'oluvannyuma ne bongerwayo e Kampala okufuna obujjanjabi obusingawo. Awedde yakubiddwa ku mutwe nagwo gwabadde n'obukosefu okuddako ku mwami Kamya mukulu yatemeddwa okutu. Abatuuze bagamba obunyazi bususse mu kitundu. Babente bunchanagu n'otunulira omusajja n'agamba obuya ayisiza wenda kati n'otunulira kati nze muwondera ekiro. Kizo lyewedde mwanyi babadde balumba bulumbi ku misiri nga banoga. Ensonga zino zaaleopeddwa ku poliisi era etegeezezza nti ku byakanoonyereza abazigu baalumbye amaka 2. Bano baabadde bana. Bano bagenze ne balumba amaka 2 agasangibwa mu kyalo Nabutiti village mu Bukuya mu Kassanda district. Tugumya abantu okusigala nga bakkakkamu nga tugenda kukola kyonna ekisoboka okulaba nti abazigu bano tubakwata. Mu birala waliwo omutuuze Alfonso Sande ow'oku kyalo Mpanga ekisangibwa mu divisioni y'e Ttamo mu munisipaali y'e Mityana azuuliddwa nga yattiddwa omubiri gwe ne guziikibwa. Mikwano gya Alfonso ababadde baludde okumulaba bagenze ewuwe okulaba ebimufaako ne batamusangayo. Mutabani wa Alfonso embaga ye ebadde yankya ku lw'omukaaga ng'abatuuze beebuuza gye yabulira ng'emikolo gya mutabani we gigenda mu maaso. Okutuuka eka nga n'ente za Alfonso tebalabako n'emu kwe kunoonya omupakasi abadde amulundira nga naye yabulawo dda. Oluvannyuma ssentebe w'ekyalo Edward Kalema akulembeddemu abatuuze ne batandika okufaakuuza mu kibanja ne bagwa waasimwa ne waziikibwa nga wabikkiddwa n'ebisubi. Amaaso gaggukidde ku bulangiti ne bayita poliisi era yabadde yaakawenjula ku ttaka n'egwa ku mulambo gwa Alfonso. Okuteebereza kwonna kusonga mu mupakasi okutta mukama we. Okubinnyonnyola byonna nga bwe byatambula nga batunda ente ne mbagamba omusajja oyo olwokubanga Rwanda taliiyo nawe taliiwo n'enamba z'essimu teziriiko. Ne mbagamba bayinza okuba baamutta ne bamuziika kuba n'omukozi yadduka. Ne mbagamba tusooke tunoonyeeko wano. Guno si gwe gusoose Emityana nga ne gye buvuddeko waliwo omupakasi eyatta mukama we n'amuziika mu musiri gw'emmwanyi.